Baby Television Uganda webale kubanga otambulira munaffe of course yonna gy'osinzira okubanga otugoberera. Olunaku lwaleero amawulire ge nnaakafunawo eddakiika eno ennyini agalaganga Muhoozi Kayine Rugaba bw'ateekateeka okujja kukyala e Bulange Mengo ewa Katikkiro nga yeerimbise mu kibiina kyakulira ekya Patriotic League Uganda era ng'ono naye agenda kujja mbu aweeyo omusimbi omuyitirivu ennyo okusobola okulaba nga guteekebwa mu Kabaka's birthday run egenda okubaawo ku lunaku olw'Essande. Oluvannyuma lwa leero Anita Mongo ne ttiimu ewadde ekulembeddwamu Mathias Mpuuga Nsamba, Byebapangira, Muwanga Kivumbi nga kw'ossa n'abalala olwaleero bawaddeyo $5,200,000 wabula mu bigambo bya sipiika Anita Mongo asuubizza nti Parliament yakwasaganyizaako Obwakabaka nga kw'ossa n'Obulange Mengo okusobola okutambuza emirimu gyayo egy'enjawulo. Mu bigambo bya Anita Mongo atenderezza nnyo Katikkiro Charles Peter Mayiga olw'emirimu enkuyanja gy'atambuza n'okuba nga akuumye Obuganda okutuusa n'essaawa ya leero. Wabula mu bigambo bya Katikkiro olunaku olwaleero asabye sipiika Anita Mongo wabeerewo enkwatagana ey'omuggundu wakati wa Bulange Mengo ne Parliament era n'amusaba okubeera sipiika asoose okubanga anyweza enkolagana eno wakati wa Parliament ne Bulange Mengo. Tetumanyi ki ekituufu ekigenda mu maaso olw'ensonga nti waliwo kye tutannategeera bulungi. Gwe nange twandibanga twebuuza ekibuuzo kye kimu. Abantu bano tubawulirako information etambula nti bakukuta nnyo ne President Museveni naddala mu kaweefube w'okusaanyawo Obwakabaka bwa Buganda. Ng'embeera ya Buganda tennaba kuba ng'edda mu nteeko olw'endabika ya Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri. Era waliwo amawulire genfunye anti Ssaabasajja Kabaka yava dda mu lubiri lwe olw'ebbanda Kireka n'adda mu lubiri lwe olwa wano e Mengo olw'ensonga ezitali zimu ze nkyanoonyerezaako, wabula nga tukyawulira nti Katikkiro wa Buganda okusinziira ku mitimbagano, ku mawulire agatambula ku mitimbagano galaganga Muwanga Kivumbi, Mathias Mpuuga, Byebapangira ne Anita Mongo ne Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga nga bwe beekobaanye okusaanyaawo Obwakabaka bwa Buganda newankubadde nga ffe tubalabira mu kifaananyi ekyokwagaliza emirimu gya Buganda ogenda mu maaso. Bingi nnyo ebitambula ku social media era amawulire gayitinganira ku social media nti Kabaka ali mu mbeera mbi nga Katikkiro Charles Peter Mayiga tavaayo kutunnyonnyola ki ekituufu ekyaliwo oba ekyali kigenda mu maaso mu bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka. Yali blogger Lumbuye Fred, Muganda waffe oyo y'omu ku basajja emmekete abavaayo okulwanirira Obuganda naddala obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri. Era omusajja oyo Lumbuye yavaayo anaategeezanga embeera ya Ssaabasajja Kabaka weetali nnungi okusinziira ku bigambo bye yalinga ategeeza Abaganda n'Obuganda ne Uganda okutwaliza awamu. Waitambale nga Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi alabikako eri Obuganda ng'ekyamazima embeera ye yo yennyamiza. Wabula essaawa zino abasajja bazinzeeko Bulange Mengo. Bw'ofuna omukisa ogendako e Bulange Mengo okuviira ddala ku main gate wajjudde abasirikale kubanga nze ntera okuba nga ŋŋendayokko olw'ensonga z'ebyokusoma, naye ekyamazima bw'oyingira mu kizimbe kya Bulange Mengo buli nsonda gy'oweta oti, buli nsonda, buli office gy'olaba gy'oyitako obuyisi bw'oti mujjuddemu amagye. Oyinza okugamba abasirikale be balwaninga offices ezo eza Buganda. Ssaabasajja Kabaka naye mumulaba atambulira ku mmundu alinga muzzi wa misango. Eyalina omumbowa
oba abambowa abaalinga bamuwerekera, kubanga nzijukira ebiseera ebyo nali mu ssaza ly'e Ssingo. Ebiseera ebyo Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi yakyala e Ssingo emirundi gyali ebiri mu myezi ebiri ng'aggulawo emipiira gy'amasaza. Waliwo lwe yali azze okuba nga ayingira amaka ge oba ennyumba yali emuzimbiddwa mu ssaza ly'e Ssingo. Embeera ye yo yali nnungi nnyo era yali mulamu bulungi nga awerekeddwako abambowa oba nga olaba konvoyi ya President Robert Kyagulanyi Ssentamu. Abo abaana babeera bambadde red ne ba Eddie Mutwe ne security yonna bali ku Ssaabasajja Kabaka baalinga bambowa, naye essaawa zino abamukwatira umbrella eyo yali mumbowa, naye essaawa zino munnamagye yakwata. Bwe bakeera enkya ne babagamba nti Obuganda bwawambibwa dda ne Ssaabasajja Kabaka ali under arrest, towakana. Kale bingi